General Mbasu Mbadi omwana enzalo ye Kasese alondeddwa okuduumira eggye lya UPDF. Ono era y'omu ku babaka abakiikirira eggye lya UPDF mu Paalamenti. I, Leutenant General Mbasu Mbadi. Mbadi waakumyukibwa Leutenant General Peter Elweru ajjukirwa ennyo okuduumira obulumbaganyi obwakolebwa ku lubiri lw'omusinga w'e Rwenzururu mu Novemba 2016 omwafiira abantu abasoba mu 80. Mu balala abalondeddwa mulimu Leutenant General Muhoozi Kainerugaba, mutabani w'omukulembeze w'eggwanga abadde aduumira SFC nga kati alondeddwa ng'omuduumizi w'eggye ery'oku ttaka eribadde liduumirwa General Peter Elweru. Muhoozi Kainerugaba waakumyukibwa Major General Sam Okiding ate ye Major General Leopold Chanda abadde akolanga UPDF Chief of Staff Land Forces akyusiddwa nga kati ye Joint Chief of Staff. Lieutenant General Joseph Musanyufu abadde akolanga Joint Chief of Staff asindikiddwa mu Civil Service. Mu balala abalondeddwa ye Brigadier General Bob Ojik alondeddwa nga Chief of Staff w'eggye ery'oku ttaka. Brigadier Daniel Kakono n'alondebwa ng'omuduumizi wa Field Artillery Division ate ye Brigadier General Peter Chandia alondeddwa ng'omuduumizi wa SFC ow'ekiseera. Omwogezi w'eggye lya UPDF Brigadier Flavia Byekwaso bino yabikakasizza. Agenda okudda mu bigere bya eyavuddeko General Muhoozi kati yabadde mumyuka era amannya ge Leutenant General Mbadi kati ye muduumizi ow'amagye ompya alondeddwa era n'atuusibwa ku kitiibwa eky'obwa Genero omujjuvu. Tulaba nga ne mu ggye erikulirwa ery'oku ttaka wabaddeyo enkyukakyuka nga watwaliddwayo omuduumizi omupya kati nga ye Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba. Mbadi yafuuse omuduumizi w'eggye lya Uganda ow'omwenda okuva mu 1986 Pulezident Museveni bwe yakwata obuyinza ate nga yasoose okuva mu bitundu by'e Rwenzori. Abamu ku babaka ba Paalamenti boogedde ku kulondebwa kwa Mbadi eyali omukuumi wa Pulezident Museveni okumala emyaka 5 wakati wa 2007 ne 2012. To me, Mbadi as a person, I've not seen him in very controversial issues. There's nothing to his name that is linked to corruption. I want to believe he's a respectful person, and we just pray that he does not change, because there are people when elevated to positions like that, then they think they have arrived. Naye bw'olaba ennonda gye yakozeemu kulonda gundi Mbadi, omanyi nga Mbadi ali omu ku basirikale ababa nga bakuziwa ku lw'okuba yamukuuma nnyo myaka mingi nnyo, kaseera kawanvu nnyo, nga amwesiga kinene nnyo, era mu bukuumi amuleese kwongera maanyi mu bukuumi we. Statement gyali kukola mu kukyusakyusa mu gundi mu magye rishafo zakoze zino, n'aleeta omwana we mwennyini Muhoozi Kainerugaba abeere mukulu wa gundi Land Forces. Manya nti kino kwongeramu amaanyi mu bukuumi bwe ne mu kaseera kano kayingiddemu ak'emyaka 5. Okuraba Mbadi mu command, mu parliament, mu kutambula mu ggwanga, bw'oba oraba Mbadi oba oraba Museveni. Yesiga abo abamuli kumpi, tajja kuleeta omuntu amugyeyo nti tamumanyi bulungi oba yakula naye oba nti mwarwana wamu akukulembera amagye. Nedda, aleese bodyguard